Mikwano gyange mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kanzikirize nti muli bulungi abatulaba mwenna mu mawanga ag'enjawulo. Oli ku Voice of the Gospel Ministries ku Facebook, ate ku YouTube bagiyita Voice of the Gospel TV Uganda. Voice of the Gospel TV Uganda kwoli. Mbalamusizaako nnyo nze mukwano gwo John the Preacher nga bulijjo nkuleetedde abagenyi ab'enjawulo. Omu baddozi omulabako Sheeka, naye ate tulina muganda waffe gw'otalabangako gw'ogenda okuba nga owulira olunaku luno olwaleero. Sheeka, tutandikiraawo. Omulamwa gwaffe gubuuza Yesu Kristo owa Bayibuli ne Allahu subhanahu wa ta'ala owa Qur'an, ani agenda okusala omusango ku lunaku lw'enkomerero? Olina ekika 10. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ekisooka amatendo gonna tugawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyongera ku ddoboozi tulabe. Era tusaba ebyengera n'emirembe bidde eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekisooka mubuuziza ekibuuzo nti ko Allah ne Yesu Kristo owa Bayibuli ani agenda okusala omusango? Ekisooka njagala kubakakasa nti agenda okusala omusango ye Allah, kubanga yatonda buli kimu. Kubanga aya weeri nnyingi nnyo, kansooke mbasomero emu ku zo. Surat al-Baqara essura ya 2 aya ey'A213. Qur'an egamba waqalat al-yahudu laysat an-nasara ala shay وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قرآن egamba ate ne bagamba abayudaaya nti tebalina kintu kyonna kye byesigamye abakristaayo, n'abakristaayo bagamba nti abayudaaya tebalina kye beesigamye, so nga nabo basoma ekitabo. Abayudaaya n'abakristaayo basoma ekitabo kyekimu. Bwe kityo n'abo abatamanyi kusoma bye bagamba okufaanana ng'ekigambo kyabwe eky'abayudaaya n'abakristaayo, naye Allah aliramula wakati waabwe ku lunaku olw'okuyimirira mu maaso ge. Kati aya yennyini emaze otulaga anti Allah yagenda okulamula wakati wammwe mu njawukana ze muliko. Aya endala eri mu Qur'an eraga nti Allah ye mulamuzi yagenda otulamula, eri mu Surat al-Hajj essura ya 22 ne aya ey'A68. Aya ey'A69. Qur'an egamba bw'eti Allah aliramula wakati wammwe ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso ge. Kati ekibuuzo kiri nti mmwe abagamba nti Yesu yagenda obalamula, njagala mundeetere layini emu mu Bayibuli ng'egamba nti Yesu yagenda otulamula mu lunaku olw'enkomerero. Ekisooka, Yesu kitonde okusinza mu Bayibuli, si yagenda otulamula. Bwe tusoma mu ekitabo kya Bebulaniya 2:9 Bayibuli ekakasa nti Yesu yali kitonde. Yesu tagenda kulamula kubanga lwaki talina buyinza. Bwe tusoma mu Yokaana 5:3 Yesu yennyini yakakasa nti talina buyinza. Kati olunyiriri gw'omwesibako mu Matayo 20:18 mbu simanyi Katonda Yesu yamuwa obuyinza bwonna obuli mu ggulu ne ku nsi. Pawulo yennyini yamala n'adula n'agamba nti nedda, obuyinza Katonda bwe yawa Yesu bwali temporary, amakulu ekiseera gyatuuka Katonda abumuggyeko. Ebyo tubisoma ludda wa Bakolinsi ekisooka 15:27 paka 28. Musumba disome oyige. Ensonga lwaki tugamba nti Yesu tali mulamuzi. Yesu mwe mumusinza ku bukyamu olw'okuba yakola ebyamagero. Ate okusinza mu Bayibuli ebyamagero Yesu byonna bye yakola Katonda yamuwa obuyinza obw'okukola ebyo ebyamagero. Okusinza mu Luka 11 layini ya 40 n'Ebikola 2:22. N'olwekyo Yesu tayinza kubeera mulamuzi kubanga talina buyinza. Waliwo layini gye njagala okubasomera nnungi nnyo, eyo layini yokka singa mwagitegeera mwandibwe temusobola nateeka ogwo omulamu ogamba nti Yesu mulamuzi. Lwaki? Sheeka otute Bayibuli omukristaayo togambye ebitabo byo. Siina buzibu. 12:13 Luka, Yesu yennyini yagaana n'alaga nti si mulamuzi.
kati lwaki mutaddewo gw'omulamwa nga Yesu yennyini ku bigambo yalaga nti si mulamuzi? Luka 12:13 tusomewo. Bayibuli egamba bati, awo omuntu ow'omu kibiina n'amugamba nti omuyigiriza, ng'agamba Yesu yali muyigiriza, omuyigiriza, gamba muganda wange agabane nange ebyobusika byaffe. Yesu n'amuddamu n'amugamba ebigambo bino, naye n'amugamba nti omuntu ani eyanzisaawo okuba omulamuzi oba omugabi wammwe? Yesu yennyini amubuuziza ekibuuzo. Omusajja yagamba nti Yesu badde nsaba okunnyamba, njagala otuyambe okugabanya ebyobusika. Yesu yennyini yagamba ani yanzisaawo obulamuzi ng'omulamuzi okugabana ebintu byammwe? Amakulu layina eyo yennyini Yesu yakakasa nga ku bigambo byajulira anti si mulamuzi. N'olwekyo gw'omulamwa olede mufu, kubanga lwaki Yesu yennyini tumaze okulaba ng'akakasiza mu bigambo bye nti si mulamuzi. Wabula mu Qur'ani tumaze okulaba anti omulamuzi agenda otulamula tali mulala wabula Allahu subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ogw'omulamwa mulina okubeera nga muguddamu mugwetegereze, kubanga musimbi omulamwa nga mukyamu nga guwakanya ebigambo bya Yesu. Kati ekirala, Allah tagenda kukoma kubeera nga atulamula ku lunaku olw'enkomerero. Nedda, Allah yennyini yassa Qur'an eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nga kyakulamula wakati w'abakkiriza abasiraamu. Ebyo mbijjawa, ogenda kusoma nange seeka mu Musumba Isa. Oli mutano bangamba nti wali musajja mushiya. 65 Qur'an egamba ebigambo bino. Yali musajja mushiya. Bangamba nawulirako webatyo. Qur'an egamba ebigambo bino. Surati Nisa essura ya 4 aya ey'enkaga Qur'an egamba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Qur'an egamba nedda ndayidde mukamawo tebajja kukkiriza mazima okutuusa lwe banaakulamuzisanga ku buli ebyo ebyabayombeseza wakati waabwe. Kati Qur'ani yennyini emaze okakasa mu aya eyo anti omuntu yenna tasobola kweyita mukkiriza ebbanga lyamala nga takozesa Qur'ani eyo okubeera nga agiramusiza ku bulamu bwo bwa bulijjo. Amakulu ne Qur'ani Allah tagenda teyakoma kubeera mulamuzi, naye yassa ne Qur'ani nga tulina ogikozesa okulamula mu nsonga yaffe. Aya nayo eriddawo eraga nti Qur'ani kyakulamuzisa. Surati al-Maida essura ya 5 aya eya 4 Qur'ani egamba ebigambo no. Surati al-Maida aya ya 4 Qur'ani egamba mazima ffe twassa Tawurati nga mulimu mu yo okuluŋŋamya n'ekitangaala, balamulenga nayo bannabbi abo abaasiramuka ne beewaayo okugobera amateeka ga Katonda kwabo Abayudaaya, era mu ngeri y'emu n'abayivu bannaddiini abakugu wamu ne bamateeka bagiramusiza ku lw'ebyo bye baakumisibwa mu kitabo kya Katonda, ne babeera ku kyo nga bajulizi. N'olwekyo temutyanga abantu wabula mutyenze, Katonda yagamba, era temugulanga n'ebigambo byange omuwendo omutono. Katonda n'akatiza n'agamba n'omuntu atalamula n'ebyo Katonda byessa mu Qur'an nabo be bawakanyi abatakkiriza abamenyi b'amateeka. Qur'an bw'ati weegamba, n'olwabo bw'oyagala. Qur'an egamba waman lam yahkukum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. Qur'an yennyini egambye anti omuntu yenna atalamuzisa Qur'an eyo Qur'an nga sikiwulidde mu Luwarabu Sheikh. Qur'an aya bw'ati weegamba waman lam yahkum bima anzala Allahu, n'omuntu yenna atalamuzisa ebyo Allah bye yassa mu Qur'an. Aliwo Qur'an wano. Ati bima ani yassa Qur'an. Naye wano bagambye Tawurati waggulu. Ati aya nagisomye yonna yasooka kussa Tawurati. N'agamba abantu balina okulamusiza Tawurati. N'assa Injili. Kati mu mirembe giri
balamusiza ebyo ebitabo Allah bye yassa Tawrati n'Enjiri naye kati ku mulembe guno Allah nassa Qur'an era omuddu we Muhammad sallallahu alayhi wasallam tugikozese okulamuzisa abantu. Era Qur'an egamba nti mbulidde kikemu. Era Qur'an egamba omuntu yenna atalamusiza Qur'an aba mukafiri. Ensonga lwaki ojja kugenda mu nsi ez'enjawulo nga bakozesa Qur'an, genda mu nsi nga Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia, Malaysia, ensi nyingi eziramusiza Qur'an shari'iyya eyombaka eyakka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye teri muntu alamuzisa Bayibuli. Kubanga lwaki Bayibuli naye bamanyi nti si kitabo Katonda kye yassa kye kisooka. Ekyokubiri si kyakulamuzisa. Kati Allah tagenda kuma kubeera mulamuzi ku lunaku lw'enkomerero naye yassa Qur'an tubeere nga tugiramusiza ku bulamu bwaffe obw'ensi buno. Bwe tunaakikola tunaaganyulwa mu maaso ge. N'olwekyo abakkirize obusiraamu mulamuzise ebigambo ebyassibwa mu Qur'an. Assalamu alaykum. Mumpero muzindaalo. Mikono gyaffe abatulaba n'abatuuliriza tubalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Akubuuzaako nze mukwano gwo John the Preacher nga bulijjo otusanga ku bibanja byaffe wammanga wano ali ku Facebook tusange ku Voice of the Gospel Ministries ku Facebook, ate gwe ali ku YouTube tusange ku Voice of the Gospel TV Uganda, ate gwe ali ku WhatsApp osobola okutusanga era ku Voice of the Gospel. Ojja kutubanga otulaba tuli ku WhatsApp kwe tuli, osobola okweyunga ku mukutu gwaffe omunene ogwa WhatsApp gaggadde. Ate gwe ali ku TikTok ojja kutusanga ku John the Preacher ku TikTok kwe tuli okubanga tukuweereza ebigambo eby'amaanyi. Ssebo nsaba obalamuseeko obeyanjulira amannya gaffe. Omusajja agambye nti wali musajja mushiya. Ekisooka kwe kukkiriza nti wali musiraamu. Ekyakikkiriza nti wali musiraamu kuba bulijjo bawakana naye leero ate agambye nti wali musiraamu naye omushiya. Lamusa kubatuuliza. Bassebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza oli wa mukisa era nkubala okuba ekintu eky'omuwendo ennyo. Mulumba Issa ge mannya, ndi mubuulizi wa njiri, omusajja omulokole eyakkiriza Yesu ng'omulokozi wange era omubuulizi w'enjiri ey'amazima ey'obwakabaka. Bassebo ne bannyabo abatulaba ndi wa mukisa nnyo ku mulundi guno okulaba nti mu kusomesa kwa leero nange mpeereddwa omukisa okwegatta kwabo abasomesezza era kitwale nga kya mugaso gy'oli kubanga okutegeera n'okuwulira kya muwendo. Omulamu obutereevu ani agenda okusala omusango ku lunaku lw'enkomerero? Yesu Kristo ne Allah subhanahu wa ta'ala owa Qur'an. Ensonga zaali baddenga 2 oba 3 ze tuteekeddwa okwogerako tutegeere. Ekisookera ddala asala omusango ateekwa okuba nga waliwo ekiwandiiko ekimulaga nti alina obuyinza kuba asalira omusango. Kubanga nze newankubadde nga pulezidenti w'e Kenya n'omulamuzi w'e Kenya omukulu mu Kenya ng'akola eby'e Kenya tasobola kusalira munnayuganda musango wano e Uganda kubanga tebimukwatako ebya wano. Amala kufuna buyinza kwabo basalira omusango. Naye ng'egye tutalina buyinza na kiwandiiko Allah kiraga nti alina obuyinza ku bantu tasobola kutusalira musango. Ekisooka. Ekirala, okusala omusango oba olina ebigambo byewawa abantu bagoberere batambulireko ne bagaana obitambulirako nga bibadde bibaluŋŋamya. Bwe bagaana obitambulirako bibasaliza omusango. Ekyokulabirako gw'otambuddeko amawanga otusinga, Uganda obaddewo, e Rwanda wagendayo nawulira, Tanzania wagendayo n'amawanga amalala. Tebasobola kusalira musango mu Rwanda ng'ovuga ekidduka ng'oyisiza ku sayidi y'e Uganda gye batayisizaako oba gye bayisizaako. Senga e Uganda ovuga ekidduka amateeka ga wano n'osalira omusango, kitegeeza ekidduka okivuze ng'oyisiza ku sayidi gy'otateekeddwa kuyisizaako. Naye ng'ate bw'okivugira e Rwanda teguba musango kubanga gye bavugira bwe batyo. Kati okusala omusango ne bakukusalira wabaawo etteeka ly'oba omenye lye baakuwa.
oba ebigambo by'oteekeddwa otambulirako. Kantandikire mu lunyiriri luno ndyoke nzire mu nnyiriri z'abadde asoma zonna nziwulidde. Ntandikidde mu kitabo kya Yokaana 12 olunyiriri lwa 44. Bayibuli egamba bw'eti: Yesu n'ayogera waggulu. Kati ennyiriri zonna njagala omumaakinge ze ŋŋenda okwogera mulimu erinnya Yesu. Aya zaleese tetuwuliddeemu linnya Allah, ekiraga nti Allah asala omusango. Kati kino ekiwandiiko omutwe gulimu Yesu, nja ziddamu kuba nzitegedde. Kanze nabadde ensirisi kuba ne aya gye waleese ne mu ssuula ey'okuna egambye fawarabbika ebadde etegeeza ki eyo aya nga Allah yayogerera ngenda kukwatako mpola oba obadde togyetegereza. Aya zonna nazitegedde ojja kwekanga. Kale katugende mpola mpola. Olunyiriri lugamba Yesu n'ayogerera waggulu n'agamba nti anzikiriza takkiriza nze wabula oli eyantuma. 42 Era alaba nze ng'alabye oli eyantuma nze nzize kuba musana mu nsi. Buli muntu yenna anzikiriza aleme okutuulanga mu kizikiza, naye awulira ebigambo byange n'atakkiriza n'atabikkiriza nze simusalira musango, kubanga sajja kusalira nsi musango wabula okulokola ensi. Agaana nze n'atakwata bigambo byange alina amusalira omusango. Ekigambo kye nayogera kye kiri musalira omusango lunaku lw'enkomerero. Ekyo tugende mpola. Tagenda musalira Yesu tojja mulaba ng'azze okukwata akabadiya akutwale mu jjeera oba ewalala wonna, naye ekigenda okusaliza omusango kikutwaleyo. Ekigambo kiyayogera n'otakikola kye kigenda okusalira omusango. Nti President Museveni bw'agamba nti ntaddewo lokoddawo tajja mulaba na mpingu, tomulabako na mpingu. Naye ekigambo kyayogera nti essaawa 12 tewabaawo ekidduka kitambula. Bw'omenya saa moja usiku kasoogisukka musango. Ng'osomesezza Yesu yayogedde. Ekigambo kye yayogera bw'oba tokikoze musango. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti Yesu yasaze omusango, kubanga lwaki yasaze? Omenye etteeka lye eryava mu kamwa ke. Kati naawe Yesu ebigambo bye yayogera waliwo ayinza obibuusa amaaso. Bw'aba obaawo abibuusizza amaaso kwe kusalira omusango nti tokkiriza bye yayogera. Ensi bw'egaana ebigambo bya Yesu eri mu musango. Bw'ekkiriza ebigambo bya Yesu ewonya omusango. Olwa bino wammanga abantu bonna okuva ensi gy'ekoma paka gy'etandikira, okuva eggulu gye litandikira paka gye likoma, ffenna tuteekeddwa okukuŋŋaana mu maaso ga Yesu, si ga Allah. Olunyiriri lwe luno luli liddawa? Bakolinso ekyokubiri essula 5. Abakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri ngenda kutandika n'olunyiriri olw'10. Lugamba bwe luti: kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo w'alisalira emisango. Buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri, obanga birungi obanga bibi. Nze njogera ku kusala musango. N'omusiraamu ajja kubaayo. Buli muntu olunyiriri luno oyinza okuba wali olulabyeko olumanyi. Kati mu bantu mwoli kati mu kwetegereza nze ndaba lwaki nti omusazi w'omusango ku lunaku lw'enkomerero si Allah. Twogera ku nkomerero. Aya zaleese zonna n'olunyiriri lwaleese mu Bayibuli ngenda ziddamu nga nzisomesa abantu. Ekyokulabirako ng'omaze okuwulira olunyiriri luno, yasomye Yokaana 12 n'asoma olunyiriri lubadde lwa 13 Luka ng'agamba omuntu n'ajja eri Yesu n'amugamba nti tugabanye ebintu. N'agamba nti omukyala, ani yanzisaawo okuba omulamuzi wammwe okubagabira ebintu byammwe? Kati ekibuuzo seeka bw'abanga abadde ku mulamwa gwe tumuwadde oba gwe bamuwadde,
okugabanya ebintu kwa ku nkomerero oba byawano mu nsi mu ddunya. Kwa wano ng'omuntu. Kati awo Yesu ayinza ofiitinga n'ebyensi ate ng'omulama gugamba ku nkomerero. Kubanga omulama gubuuliza ani agenda okusala omuntu. Ziraga engeri gy'olina okugabanya maali. Anti ebyo bya duniya. Mbadde nsuubira. Mbadde nsuubira. Mbadde nsuubira nti nga bwe wayogedde nga nsirise. Okujjako abali mu kamera babadde bandaba. Naye nasirise olw'okumanya nti moderator abadde mulambulukufu okutuwa eddakiika 10 era buli omuzi mumale bwe zinaaba zikyaliyo batongere. Kati gwe byosomye bye mbadde nkuddiramu nti kino tekibadde ku mulamwa gwa kulamula kusala musango ku lunaku lwa nkomerero. Kuba kibadde kya wano ng'abantu bakyali mu nsi bakola ebyabwe. Kati n'olunyiriri ndukuggyeko. Nkutegedde. Essuula ey'okuna yagisomye. Eya Quran. Aya ebadde ya 65, 66 paka 68. Senga seeko ombikulya Quran gibikule. Bw'obanga obadde oyogera mazima. Tulabe. Voice of the gospel. Ate abasiraamu olwaleero njagala bakwatiriza lya muliro mu ngalo. Bulijjo tubagamba nti ffe tulina Yesu wa Bayibuli nga mulala nnyo. Ne bagamba y'omu ne Isa. Kati kansooke nzikirize nti bye ngenda okusoma mu Bayibuli ye Isa. Kituufu. Ate ogambye kambikule aya yiino. Qur'an egamba. Mwe yesomere. Yesu weesomere. Aya gyaleese yeeno ng'eraga Allah okusala omusabo ku lunaku lwa kiyama. Nedda Fala wa rabbika la yu'minuna si yeyo hatta yuhakimuka. Nedda ndayidde mukamawo ekibuuzo nze nzira. Soma aya. Ate muwe obudde asomese kuba buli omwogeramu ogendamu obudde bungi. Soma aya. Program gy'oliko tuli ku Voice of the Gospel. Abakugu mu by'ebwandiiko we bali wano towuliriza nga ali mu mpaka z'omupiira. Njagala owulize ng'ofunamu okuyiga. Tubene maaso oyisa muno. Nzikiriza. Aya eno amatu gange manene era nga bw'ogalaba n'okuwulira gawulira nno. Aya eno nagiwulidde n'engiraba nga seeka yagireese. Naye ng'omulama guli ani asala omusango ku lunaku lwaki? Olw'enkomerero. Aya n'egamba fala wa rabbika la yu'minuuna hatta yuhakimuuka fiima shajara bainahum. Nedda ndayidde mukamaawo. Tugenda mpola waliwo akabulira akali wano ng'ogamba nti eyakakoma. Waliwo akabulira akali wano. Nsooka kwebuuza mu aya. Katoka aya nani. Seeka kakani. Seeko kakani seeka. Leka basome aya. Olowooza ekomye wano nze sigiwulidde yonna. Naye ekineebunyiza mu kusala omusango. Ndabawo Allah ng'alina mukama w'Omwamadi gw'alayira. Jamu gisome tuwuye mu Luganda. Nedda. Ndayidde mukamaawo. Ani ayogera awo? Allah. Kituufu. Qur'an bigambo bya Allah. Allah kati yayogera wano. Omubaka we Muhammad. Kati wano analayira wano. Ani alayira wano ng'alayira mukama wa Muhammad. Sooka osome aya. Neerina katunasoma. Kati wano waliwo alayira mukamawo. Waliwo koma. Waliwo komera. Omuyivu bw'aba ayagala kutegeera by'obadde okukusa. Kino tateekeddwa kitegeera. Nga waliwo aya abantu ne bayiga. Nati tutandika okuyiga mu aya. Neseka. Nakoze ensobe batuuza awamu ndowooza. Kakati seeka. Beera mukakkamu. Omukulu asome. Imuleka asome ye akozesa dakiika ze. Bwe zigwako nga mujjako. Bwe zinagwa nga mujjako. Gende maaso. Waliwo kyentegedde abatulaba nti seeka akozesa akakodyo k'okuleeta ennyiriri nziddemu nzoogera zikaayaniremu obudde bwange butambule. Naye nze nakozesezza omukisa nti tuwe omukisa abatulaba n'abatuwuliriza buli omu bw'aba ayogera awulirizibwe. Aya gy'oleese gye nziramu naye nga nti walimbye. Lwaki walimbye? Moderator obanga yaleese omulama nga gukaluba waliga nedda. Situlina kiwandiiko nga Allah asala omusango kuba kuli kusala. Enkomerero. Aya zonna zaleese sirabyemu kusala musango ku lunaku lw'enkomerero. Kati twakaddamu mu aya emu kati kanjimale yongera bw'agamba nedda ndayidde mukamaawo ne wabeerawo koma. Tebajja kukkiriza mazima okutuusa lwe banaakulamuzisanga mu buli ebyo
ebikola ki ebyabayombeseza wakati waabwe n'oluvannyuma ne batayagala ne batasigala mu mwoyo gwabwe kakunkuna konna mu ekyo ky'oba obawadde olamudde. Kati lindako ko Allah ne Muhammad ani alamula ayo Mariam na lwaki nadirisi nagambye ne munsi muno Allah yatuletera Qur'an tugikozese okulamuzisa anti omulamu gw'abagamba wano omulamu gw'abagamba n'ensonga n'endeta aya mu Qur'an eziraga nti Allah yagenda okusaba omusango ku lunaku lw'enkomero aya naleese bbiri nengamba Allah teyakoma enkomero yetuletera na Qur'an naleese 22:9 eyo aya tagyogeddeeko n'akatandika akatandika 22:9 dakika ne bwe zinavaayo tujja kuddamu naye kye twagala okuali pointi eri tinagambye naye seeka wendeese mu Qur'an nti Allah agenda kulabula lwaki teweekuumye leero omusajja n'omuwa obudde seeka kati olw'obudde bw'omutwalidde nkwongedde dakika 5 omalirize neeyanzeege kaakati abatulaba n'abatuwuliriza eno aya tebadde ku mulamwa gwa kulamula kusala musango ku lunaku lwa nkomerero ebadde ku kulamula wano mu nsi n'enkimanya nti era mulimu akalumira ku Allah ne Muhammad yadde mu nsi ani alamula ekyo ojja kiwandika seeka jja kiddamu ekyo kiwedde nzirayo okukattiriza ensonga mu Bayibuli aya ngenda nkwatako emu ku emu naye seeka nyamba nga bw'okwata Qur'an ombikkulire 61 14 nga bw'ensoma Bayibuli 14 ekiwandiiko ekiraga nti Yesu agenda kusala omusango kyekiriwa ku lunaku lw'enkomerero ye Matayo essula ya 25 era nayo kanjanguyirize mangu nnyo Olunyolwa 3:1 Bayibuli egamba bweti naye omwana w'omuntu balituula ku ntebe y'ekitiibwa kye n'amawanga gonna agali kuŋŋaanyizibwa mu maaso ge awo alibayawulamu ng'omusumba bw'ayawulamu endiga n'embuzi endiga aliziteeka ku mukono gwe ogwa ddyo naye embuzi aliziteeka ku mukono gwe ogwa kkono awo aligamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa ddyo nti mujje nno kitange be yawa omukisa musikire obulamu obutaggwaawo olwanamu olumu ne lugamba awo kabaka aligamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nga zembuzi nti muve wendi mwe mwenna abaakolimirwa mugende mu muliro ogwabateekerwateekera sitaani ne bamalayika be. Kino kiraga nkomerero atudde ku ntebe ey'emisango akuŋŋaanya amawanga gonna si Allah. Yesu yatudde ku ntebe nga kabaka nga jjaaji alamula era ng'asala omusango. Amawanga gonna gakuŋŋaanyizibwe mu mawanga agalibeereyo zino si mbuzi bubuzi na ndiga buliga naye ensuubira nti yeewulama nange naye bwe tuli kuŋŋaanyizibwa Yesu asala omusango agaye nti mwe mudde mu muliro mwe mugende mugeye. Soma aya tumalirize aya kyeva emaliriza egamba kansomesha yo olw'obudde ya ayuha alladhina amanu kunu ansara Allahi kama qala Isa ibn Maryam al-hawariyina man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim lindakum fa asbahu dhahir. Yoyogera biri wano oli mu kusoma oba oyogera bikwate ensomye kasane bibe ebituufu byenkyusa ate katolaga wano ate biri wano nti kati nze nanga 14 kati nsomye 10 oli mukulanga nze nateeka wano olugano tekitegeeza nti siraba 14 ekibuuzo byasoma ebyote biriyo anti ekibuuzo byasoma byote biriyo lindako bwe mba asoma bikwate kati bye bino si ye 14 si gye nsomye kati nze ne bwe ntunula balumba ndaba wana amasiganda aya kyeva egamba ekitegeezebwa nti eddiini entuufu ey'okwawula Katonda ye Nabbi Isa alayhi salaamu gye yaleeta nebeera nga musharehe era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatumwa n'agyongera amaanyi nebeera nga yeewangudde era nga yalubeera etegenda kuvaawo paka ensi lwerivaawo n'ebigiriko. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ekibiina ekiri ku mazima tekigenda kuvaawo okutuusa Katonda lwalireeta ekirangiro ky'ekyensi okuvaawo n'ebigiriko. Era Nabbi Isa alayhi salaamu bw'alikka n'abeera omulamuzi omwenkanya ani omulamuzi
ng'akozesa amateeka ga Qur'an nga mulamuzi. Ekibuuzo, Allah aliba waali oba nga yafa? Nga olaba leero waliwo abalamuzisa amateeka ga Qur'an. Kamuwere ddala omuzindaalo. Isa Allah ajja kamuwere ddala omuzindaalo. Kamuwere ddala omuzindaalo. Kamuwere ddala omuzindaalo. Kaakati twatira ddala omuzindaalo oyina eddakiika tukozese endowooza nga 6. Tukozese eddakiika 6 tugenga tweyongerayo. Sebo omusajja asomye aya eyo gye njagala otandikireko. Yiisa okubeera omulamuzi. Allah ajja kuba waali, ajja kuba yavaawo. Nga olaba olunaku olwaleero waliwo abakulembeze b'Obusiraamu abalamuzisa shari'iya ne Isa waalikka era kyekimu kyagenda okukola, agenda kulamusiza mateeka ga Qur'an. Anti abagamba ku lunaku si ku lunaku lw'enkomero kubanga lwaki Qur'an yennyini esomesa bwe tusoma mu suratu Zukhruf essura ya 43 essura ya 43 aya ey'enkaga Qur'an yennyini egamba nti Isa ajja kujja nga akabonero akalaga nti olunaku lw'enkomero lusembedde, si kwolwo olunaku wabula zezimu ku sayini okujja kwa Isa zezimu ku sayini ezigenda okulaga nti olunaku lw'enkomero lukoze eki lusembedde. Okitegedde? N'olwekyo ekyo olina okitegeera. Ekyokubiri, layini z'oleese mu Bayibuli ng'olaga nti Yesu agenda kulamuza omusango nga osoma ebigambo bya Pawulo. Nja kugamba nti Pawulo yali sibya Pawulo yasomye Yokaana yasomye n'ebikola bakuliza ekisooka. N'asoma Matayo 25:31 n'asoma ne bakuliza ekisooka n'asoma bakuliza ekyokubiri. Eyo layini gy'olaze gy'aleese ng'agamba nti mbu Yesu agenda kulamula ku lunaku olw'enkomerero. Yakugamba nti Pawulo yabakuba mpewo kubanga lwaki Yesu yennyini bwe tusoma mu Marko 13:32 ne Matayo 24 ne Matayo 24:36 Yesu yennyini yagamba ne ku lunaku luli eby'olunaku luli tewali alumanyi, olw'olunaku olw'enkomerero tewali alumanyi, ne bamalayika tebalumanyi, naye kennyini Yesu talumanyi wabula Katonda yekka y'alumanyi. Kati omuntu ayinza okusala ate omusango ku lunaku lw'atamanyi. Tolaba nti Pawulo yakukuba mpewo kubanga ekigambo ekyo kye yayogera kyali kikona n'ekigambo Yesu kye yayogera. Kati layini nayo gy'oleese mu Matayo 25:41 n'ogamba nti simanyi Yesu ajja kujja ayawule endiga ku mbuzi. Embuzi azize ku mukono ogwa kkono, endiga azize ku mukono ogwa ddyo. Alyoka agamba nti mugende mu muliro abaakolimirwa. Ate nga ne Bayibuli yennyini Yesu emuyita kikolimo. Kati tolaba nti layini we tusoma Galatiya 3:13 Bayibuli yayita Yesu kikolimo. Kati okusinza ku layini eyo gy'oleese ani ayogera mu Bagalatiya awo? Pawulo yayogera. Kati ebyo bituufu. Kiriwo ekiti yayogera. Ebyo bituufu. Watusomesa. 3:13 Bagalatiya. Yesu Pawulo yamuyita kikolimo. Otegedde kansomese oba si bituufu ojja kukwata jirita olisazeemu. Otegedde gwasalawo kubanga Bayibuli si yange yamu. Bagalatiya 3:13 Yesu Pawulo yennyini Yesu yamuyita kikolimo. Ate layini gy'oleese 25:41 ate Yesu yagamba nti abaakolimirwa baligenda muliro. Kiba kitegeeza okusinza ku Bayibuli Yesu wa muliro kubanga kikolimo. Okitegedde? Tolaba nti ebigambo bya Bayibuli n'okubyegendereza. N'olwekyo ekyo ndowooza nakyo okiyize. Kubanga njala kubategeeza abasajja bano bataddewo omulamwa nga balina ekigendererwa ekyokuwakanya amazima g'Obusiraamu n'egw'Oweekitiibwa Allah kubanga lwaki Allah yatutonda era yatiinako obuyinza. Qur'an esomesa bwe tusoma mu Surat al-Mulk essura y'7 aya esooka Qur'an egamba nti tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qur'an esomesa nti Allah atuinako obuyinza era yatuma bannabbi be babeere nga batuzza ku mulamu gw'okumusinza, era omuntu yenna atakkiriza bannabbi be ajja kubeera nga wa muliro, era okumulamula ekyo Allah yagenda okumulamula.
kubanga Qur'an ebisomesa otusoma mu sura ey'omukaaga suratul an'am aya 36 Qur'an egamba nti Allah yagenda okutuzukiza ffenna nga Yesu kwali kunaku olw'enkomero kubanga Yesu kino kya Allah akyamukuumye waggulu kubanga mwamuteekako ebigambo Abayudaaya baali baagala kumutta ne mumuteekamu ebigambo eby'obulimba naye Isa ajja kudda ku nsi kuno abeerenga witness against you okitegedde okusinza mu Qur'an suratul Maida aya 10:16 paka aya 10:18 kubanga lwaki Isa bwe yali ku nsi teyalagira abantu okumusinza nedda teyalagira abantu okumusinza yasomesa tawhid otusoma mu suratul Maida aya 7:2 Qur'an kakasa nti Isa yasomesa tawhid soma suratul Maryam esura ya 19 aya 6:6 Qur'an kakasa nti Isa yasomesa tawhid ne Bible yamwe yenyini otusoma Makko 12:28 paka 29 Bible yenyini kakasa nti Isa yasomesa obwomu bwa Katonda otusoma 17 satu Yohana Bible esomesa ati Yesu yasomesa obwomu bwa Katonda ezo layini zonna n'olwaleero ekyo mwakivaako ne mumussa mu ddaala lyatali n'okutuuka mu kiseera ne mugamba nti agenda otulamula naye Isa Allah ajja kumuleeta mu nsi muno abeere ng'omujuliza nti teyabalagirangako okumusinza wabula mwawabwa ensonga lwaki Allah we mutakkiriza obusiraamu ne mudda okusinza Katonda nga mumwawudde ng'abannabbi bonna bwe baasomesa ne Yesu nga kwali ekyo Allah agenda balamuza si kirala wabula okubeera nga abasuula mu muliro ogutaggwaawo kubanga lwaki mwawakanya ebigambo by'abannabbi ya Katonda. Isa yali nnabbi wa Katonda temulina kumussa mu ddaala lyatali. Ekyo kintu kibi nnyo kive nnyo ebigambo ebimu ebibabuzaabuza mu Bayibuli muno okubyegendereza byawandiikibwa abantu abaali nga tebategeera omuzina gumpere Isa tweyanziza nnyo abatulaba mwenna tunaatera okuba nga tumaliriza tuve ku mpewo wooli awo twagala okwebaza gwagobera Voice of the Gospel nze mukwano gwo John the Preacher okuba nga nkutuusako programu eno abasajja bamaze okutuula era nga bw'obawulira omulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero gubuuza ku Yesu Kristo owa Bayibuli ne Allah owa Qur'an ani agenda okuba omulamuzi oba asala omusango ku lunaku lw'enkomero ebirala byonna tusobola byogera naye ogwo gwe mulamwa era ebyawandiikibwa bye twetaaga birina kuba nga bigwa mu mulamu ogwo ani agenda okusala omusango. Iso olina eddakiika 6 tumalirize. Nze ngolokoka na kibuuzo oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo omukulu by'abadde ayogera nekimanyira ddala nti abadde off topic ekitundu kye ekyokubiri kyonna kubanga ajabikkiriza ebintu n'aleeta eddiini n'aleeta okusinza kyesimanyi oba emiramu ajaggwayo nga tamanyi nti nabyo gijja kujja tulabe bwe tusinza twogere ku ddiini ekyo nenkimanya nti abadde anoonya waayitira atoloke naye ng'omulamu gukyali gumu ani asala omusango ku lunaku lw'enkomerero era bw'aba asala omusango asinziira ku kikubanga omulamuzi abeera ne kye bayita bayiro amateeka kwasinziira osala omusango nti omusango guno nja kugusala okusinziira ku tteeka lino atiko bweti kino kyensinziirako okusalira omusango gukusinge naawe ngolokoka ne aya Allah bw'abanga asala omusango saagala kuwakanya naye kansooka embuuze mu aya osomye 22 aya ya 68 69 yewaawo ng'egamba bweti baada istadha wali basmala Allahu yahkum bainakum yawma al-qiyama fima kuntum fihi takhtalifun. Katonda siye Allah tekawo Katonda Allah aliramula wakati wammwe ku lunaku mwebyo bye mwali mwawukanamu mu ddiini mwe mwalinga mwawukanamu. Ekibuuzo ninga nawuliddeko nti Isa agenda kulamula ng'akwesa Qur'an ndaba aya gy'oleese saagadde kulya z'amaanya nga Allah alamula. Allah agenda kukozesa ki ng'alamula ate ng'oli yagenda okukozesa Qur'an kati ani Isa badde nsomesa ng'otegeera simanyi oba ontegedde olwaleero tulina abalamuzi b'obusiraamu era bakozesa Qur'an genda mu nsi ez'obusiraamu era Isa waalijja mu nsi muno ajja kukozesa kyekimu ajja kubeera ng'abalamuzi abashariya abalala abali ku mayumba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye okulamula kuno
ila kwa yaumil akhir wanaku lwenkomero lunaku lw'okuyimirira kati yaumul hisab katono nnyo maze eh Isa bw'alikozesa Qur'ani ng'alamula baaliramula baligenda wa nga gubasinze aha nze kyemmanyi Isa ebimu ku byagenda okukozesa okulamula agenda kujja agambe nti mwe mwava ku mulamwa toyogera bwogezi nze nasomye aya moderator nyamba saagala muyingira mu kuba obudde bwange naye embuuza bubuuzo mu aya gye yaleese nze nkyalina ennyiriza Bayibuli ewaawo 2-3 ndabye nga Isa mu Busiraamu agenda kulamula abantu bonna ng'akozesa Qur'an be gulisinga nzikiriza nti bagende mu Geyeena baligendayo ddi we banaafa nga tebakkiriza Isa agenda kubeera nga khalifa wakuba mwe temumanyi ebyafaayo by'Obusiraamu Obusiraamu mu byafaayo babadde ne bakhulafa ayogera ku Busiraamu osomye aya baba Umaru ba Uthman bali bonna bali bakhulafa nga bayimiriramu nga balamuza umma yonna kale kakati kati mulina experience kati mbaze nsaba kati kubeera nga khalifa kati mbaze nsaba mu obudde asomese nze aye bwe njiwulira ndabyemu mu Busiraamu ne mu Qur'ani abalamuzi abasukka ababiri naye Allah sinnamanya kiki kyagenda osinziirako okusala omusango ng'akozesa ki kuba bamuggyeko Qur'ani ogiramuzisa abantu era bwe gulisinga sikkiriza nti baligenda mu jjana baligenda mu jahannama kati bwe baligenda mu jahannama bw'aba tamanyi lunaku lwa kiyama baligendayo ddi tugende maaso kale Allah tamanyi lunaku lwa kiyama Allah yamanyi naye waliwo alamuzizza Qur'an nga talumanyi be gulisinga bagendewa kugambe Isa ajja kulamusa Qur'an nga bakhula tugende maaso kale abali mu kimu dawula ekyo bwenkimala nzirayo mu Bayibuli ani agenda okusala omusango kino kikulu nnyo okumanya asala omusango olwabino wammanga bwe nsoma ku Yesu Kristo mu Bayibuli gweyogerako mu kiwandiiko ekiri mu Yokaana 13:3 nti Yesu bwe yamanya nga yava wa kitaawe era nga adda wa kitaawe era nga kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe kitegeeza Katonda bw'abanga mulamuzi ebyokulamula obuyinza n'abumuwa ekyokulabirako Museveni si yakulembera eggwanga lino eryattu Uganda nnyo naye ye jjaaji tulina saabalamuzi ye Museveni nedda kakati ekyo saagala ddemu abuuze kubanze ntegedde asala omusango nga waali era bagamba omulamuzi gundi yamusalidde omusango tagala ti Pulezidenti Museveni yamusalidde omusango nze bwetyo bwentegeera kati Bayibuli egamba nti byonna biri mu mukono gwe obuyinza n'amaanyi n'obusobozi biri mu mikono gye kati wano Yesu waayogera mu kitabo kya Yokaana 5:19 eddakiika zinaatera okunzigwako Yokaana 5:19 22 paka 28 kasome mangu nnyo ennyiriri zino abatulaba n'abatuuliza nze ndi ku mulamwa ani asala omusango ku lunaku lw'enkomerero olwo ntambule speed nsome ennyiriri 2 ezibulayo 5:19 naye katandikire ku 22 kubanga kitange n'okusala tasalira muntu musango naye yawa omwana okusala omusango gwonna kubanga ye mwana w'omuntu nga president yes kati president nanga gwesa abalamuzi nkyaba bano bwe bajja nze nsala awa yebwe bawadde ani asinga ate ne nandi tetuli kukusinga ekibuto kusinga waliwo line dinali ati ulama mukulu kamalirize lwaki tukyogerapo kamalirize gato obuyinza bwebawa Yesu bwali temporary kiri kyetuuka bavumu anti kati wano bagambye okusala musango ku nkomerero anti lwaki tosomero line zonna olowooza bwebanga mpereddwa obudde sizisoma tumuwa obudde bwe nabisome kati muleke naasomese asa eya line Sheka muleke asomese kubanga obwo obuyinza newiikejja kati neyamye newiikejja tuddemu omulamwa gwe gumu kubanga kitange n'okusala tasalira muntu musango naye yawa omwana okusala omusango gwonna bonna basengamu omwana ekitiibwa nga bwe bassaamu kitange ekitiibwa atassaamu omwana ekitiibwa nga tassaamu kitange yantuma ekitiibwa ddala ddala 24 ddala ddala mbagamba nti awulira ebigambo byange n'atabikwata wulira owulidde ono awulidde bya Yesu
bw'amaze obbiwulira tabikutte kiki ekiddirira musango. Ekyo kyali ku buli nnabbi. Ne Qur'ani w'osoma mu 3:3 mu egamba ombaka abatagondedde 25 ddala bagamba nti ekiseera kijja era we kiri kaakano abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'omwana wa Katonda n'abo abaliwulira ne baba balamu. Abo abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abo abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Bamala kuwulira eddoboozi lya Kristo. Kubanga ly'eddoboozi lyokka liteekeddwa okuwulirwa lisalire buli muntu yenna buli yakola mu mubiri gwe mu bulamu bwe. Buno bwasi eno balaga nkomerero ssebo. Bayibuli gye badde enyweza olunyiri maliriza akati seeka neerindako nze mbadde ndowooza dibeeti eno nkulu nnyo kubatuwuliriza n'abatulaba kubanga bazateeka mu bweta waabwe. Bwe tubyogeramu bwetyo tubanga abali mu mpaka ez'okusinga oba abali mu kibanda ky'omupiira. Ekibuuzo kiri nti layini zendeese. Allah kati nze njagala kumanya nsoma ennyiriri bbiri malirize. Kubanga ekyo ky'obadde oyogera naye kino kye njagala okumanya. Kati kangonzeemu Allah amanyi olunaku lw'enkomerero. Alumanyi kubanga lunaku ki? Olunaku lw'enkomerero ati yalwesigaliza. Yesu yagamba alumanyi olunaku lw'ogenda okufa tumanyi tutyanga Allah alumanyi kati alumanyi atya yani lutadde mu lunaku ki? Juma lulibaawo lunaku ki? Aha kiriwo ekiti yatuwa obubonero okutuyamba kiringa olunaku lw'ogenda okufa nga Allah bwe yalaga mu bubonero nga teyababuulira lunaku oba lwa Juma. Ne Kristo mu bubonero yalaga era baamubuuza mu Matayo 24 tubuulire bubonero ekyobuliraga enkomerero n'okujjako n'aleeta n'ayogera. Kati ffe bwe tulaba ebize bibaawo nga yayogera ku nkomerero tumanya nti Yesu amanyi naye yeesigaliza ekyo nga Allah bwe yakyesigaliza. Kati olunyiri olusembayo lwe luno ye Bikola bya Ttume essuula ejja kuba ya 10 olunyiri lujja kuba lwa 42 Bikola bya Ttume 2 lwe lunyiriri olusembyeyo sijja kusoma nyiri zonna kubanga Yesu yafuga byonna awo wenjagala okoma. Bayibuli egamba bweti era n'atulagira okubuulira abantu nga ye bwali omusazi w'omusango gw'abalamu era n'abafu. Lwaki tetusibulidde awo mikwano gyaffe ababadde batulaba mwenna katuddemu tusinkane nate olunaku oluddako. Yenze John the Preacher mukwano gwo mbagaliza akaseera akalungi gwagamba nti njagala kulokoka. Otegedde asala omusango mu byawandiikibwa ebikakafu ebyatusooka nga ne Qur'ani tennajja kubanga Bayibuli yaliwo nga ne Qur'ani tennajja. Kati bw'obanga gy'oli ng'oga nti njagala kulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza nga ge mazima era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bibankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa gawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu olw'okunjagala n'ondokola. Amiina. Emirembe gya Kristo egisinga okutegeera gibeere naawe. Oyinza okusindika message ku WhatsApp 0702 14 39 65 0702 14 39 65. John the Preacher mukwano gwo tuddemu ate okusinkana olungi. Amen.